abantu babbibwako amataka, abantu bizinesi zaabwe bazisaanyaawo, ebintu ebyo byonna bw'ogenda okubiraba abantu bawambibwa mu ggwanga lino emisana n'ekiro, abantu basibibwa obwereere. Kubanga kiki ekireeta nti basibibwa bwereere? Gwe buli bw'okwata omuntu n'otamukkiriza kuwozesebwa oba omusibidde bwereere. Yes, tekitegeeza oba omusibidde bwereere. Bw'aba ayina omusango mutwale mu mbuga z'amateeka, muleke gamuwozese, gumusinge, bamusibe akole ekibonerezo. Abaweereza abaatumibwa baafa okufeera ddala nti baabaziika, abalala baafa nti balina bye babaliisa. Nga biki? Gamba omuntu bw'akuwa ekibaasa obeera silenced, osirika oba ofa. Omuntu bw'akuwa emmotoka aba amaze okutta. Yes. Kubanga tolina kyoyinza kumwogerako kibi olwakiri kye yakuwa. Yes. Ne bwe munaakola mutya, omukono gwa Katonda gwabaggyibwako dda. Kantume message endala. Gino gy'emyaka gavumenti eya NRM lwesembayo kulembera eggwanga lino. Kyovudde olaba nti buli kye bakola kyonna bo kye baandiise nti bagenda kikolera mu nzikiza, Katonda aba exposinga. Buli kye bakola bwe buba bubbi, Katonda aba exposinga. Bwe wabaawo okutulugunya abantu, kuwamba abantu, kunyigiriza abantu, gundi yafudde, gundi yakoze bate, Katonda aba exposinga. Novayo ng'oli minisita n'otuula ku lutimbe lwa TV n'ogamba nti police has the authority, the right to shoot. The right to shoot. Ekyo kyokka abantu bonna abaafa mu biro ebyo, omusaayi ogwo abaawa ebiragiro, omusaayi ogwo gugenda kubeera ku famire zammwe n'abaana bammwe. Naye era Katonda alwane azikiriza mmwe mwenna abali mu zi drone abagenda bawamba abantu ba Katonda. Katonda abavunaane. Katonda abavunaane ne famire zammwe zonna. Gowe n'atulaba ku emboozi mu UG, nze Geoffrey Mayanja, yonna gy'osinzira okutulaba twebaza. Abannaffe abatulaba mu bitundu eby'enjawulo, webweru w'eggwanga, mwebalenye mwebalire ddala mu nsi ez'enjawulo, mu budde obw'enjawulo. Wonna woba otulabidde, wasuza otya, osiibye otya, ekiro ekirungi, amakya amalungi, byonna wonna wootulabidde. Ate ne bannaffe abatulaba nga musinzira wano waffe ku butaka, nammwe tubeebaza. Mwebale nnyo okutugoberera ng'entakera, ne muba nga oba katubulaba comments n'okwabula wano nawali, tubeebaza. Mwebale nnyo okutugoberera. Subscribinga ku emboozi mu UG, tubeere nga tutambula ffenna. Emboozi zetutekayo zonna zibeere nga zikutuukirako bulungi side awo. Singa onaaba onyize ewali akagambo subscribe, tubeere nga tutambula ffenna side awo. Olunaku olwaleero lwanjawulo nnyo. Ntudde n'omusumba ku set, tuzze tuwayemukko Musumba Mugerwa. Erinnya eryokubiri lye limbuzaabuzaamu, litya okumbuzaabuza. Naye ng'erya Mugerwa olw'okuba nti obeera kojjange ddyo nandipiikinga mangu. Nsanyuse okukulaba. Amannya amatuufu yenze Mugerwa Geoffrey. Mugerwa Geoffrey. Mugerwa Geoffrey. Oh yes. Ni musajja tuba tweddira nkima. Kati sobadde kimbuzaabuza. Godfrey Geoffrey. Geoffrey. Geoffrey, yes. Nsanyuse okukulaba Musumba. Obuweereza butambula butya? Byonna nandigambye nti Katonda mulungi. Era atukoze bulungi. Atuwadde amaanyi. Nontono amaanyi kasita akuganya n'osigala nga wooli. Kikulu nnyo. Kitegeeza nti omulimu okyalina okugutwaza mu maaso. Era buli kimu kibeera weewaawo. Yes. Okay. Bingi ebigenda mu ggwanga obiraba otya gwe ku sayidi yo? Ggwanga nga bwe litambula generally. Eggwanga ndowooza waliwo akabonero akasiigiddwa akatono naye nga kalaga ekifaananyi ekinene. Ke kamu ku obwo bwe bagamba akabonero akatalabika. Waliwo akabonero akasiigiddwa akatono naye nga kalaga ekifaananyi ekinene. Era nga kijja kutwala abo bokka Omwoyo wa Katonda baatuddeko
abakoledde wansi w'amafuta oba abaliko amafuta g'omwoyo omutukuvu be bajja okusobola okusoma akabonero ako ate era bafune okubikkulirwa okukalimu. Katonda waliwo byayogera kati n'omwaka oguwedde yabyogera naye guno omwaka ate bigenda kutuukirizibwa wakati mu by'omwoyo ate wakati ne mu by'obufuzi. Yes, bwe tunaagenda mu maaso ojja kukiraba nti ŋŋenda mbyogerako era bannayuganda bajja kukiraba nti kye nayogera kituukiridde. Yes. Musumba, ndabika abantu bangi nnyo omuli bannabyabufuzi, abantu ba bulijjo, abagobera ensonga bwe zitambula mu ggwanga nga bagamba nti bannaddiini nga mwesuliddeyo gwa naggamba okugera ku nsonga ez'eggwanga okugeza. Tubaddeko mu kalulu, tubadde mu campaign era okulonda kugenda mu maaso ekawimpa awo. Naye tubadde mu campaign awo tulaba wano nga olunaku lw'okwewandiisa lwe baggulawo. Amwe nalukola nagenda okwewandiisa ebyabeera okusikanga n'omuguwa, abamu baakubwa, abamu ne babeera ku bisago ne batwalibwa ndete ne mu makomera nga tebalina na bujjanjabi n'ebirala byonna nga bwe byalabika. Abamu kati nakati bakyali ku ndiri n'okubadde baabata. Waliwo omuvubuka omu gwe baamenya ekigere owa Nuupu n'ebirala byonna bigenda mu maaso. Naye kati abantu nga babuuza nti bannaddiini mmwe ku nsonga eno okuvayo okuteekawo eddoboozi eryawamu muliridda wa eri abantu abo be muluŋŋamya, be musumba, be mugamba mu makereziya, mu kkanisa, mu mizikiti nti bannange mweyise bulungi, mutambule mu kkubo ettuufu, ti naye bino biba bikolebwa eddoboozi lyammwe eririrudda wa? Weewa waliwo abamu abavudde ne boogera, waliwo Archbishop ow'erubaga abadde avaayo nnyo, waliwo n'abasumba abamu ne bafaatha abamu naye nga bagamba nti abasinga muliridda wa? Ekisooka kya byonna kibuuzo kirungi ekyetaagisa obukkakkamu eri omulembe gwaffe okufuna ansa entuufu. Basobola okuba nga abali ku mukutu oba mu ggwanga lyaffe oba mu generation yaffe balina message gye basuubira okumpuliramu nga njogera, naye nnyinza ojjogera naye ng'eyawukana ku kyabwe. Gamba okusinziira mu Bayibuli amawanga gonna gakulemberwanga Katonda mwene ng'ayita mu baweereza be. Amawanga gonna gakulemberwanga Katonda ng'ayita mu baweereza be. Olwaleero bw'olaba ekifaananyi ekitono naye ng'ate kinene kiruddewo mu ggwanga Uganda, bannabyabufuzi bwe bajja mu ggwanga lino, akamu ku kakodyo ke baakola okukulembera oba okufuga abantu ba Katonda obubi oba okufuga eggwanga lino bubi kwe kusaanyaawo be bandiise bannaddiini. Temwakiraba ku luli naye kati mukiraba kubanga kyasiigibwa luli mu kafaananyi akatono kati kiri mu kifaananyi ekinene. Gamba baatandikanga mu mulembe gw'Obote Amiini n'omulembe guno gwennyini gwatta kye bayita enzikiriza ne bannaddiini batya kwe kutta Archbishop ow'omumambuka oyo okumuttira ddala ne bamuziika. Kati ku mulembe guno basse batya bannaddiini wamu n'enzikiriza. Yes. Baali bagezaako okutta eddoboozi lya Katonda towards abantu. Kubanga Katonda ayogera kuyita mu bannabbi be. Kati nabbi we Jenanirumu bwe yavaayo okuluŋŋamya ebyobufuzi nga Katonda bw'ayagala bitambule ne bamukola ki? Ne bamusaanyaawo. Kati ku mulembe guno enzita eyo si yeeri, enzita eriwo kati kwe kukwata emmotoka ne bagimuwa, kwe kumuwaayo kintu kidogo. Yeyo enzita ey'omulembe guno. Kyovudde olaba nti bannabyabufuzi bonna kyewandiise obukulembeze bakulembera bubi abantu kubanga tebakyayinako eri upper hand ey'okuwulira okuva eri Katonda. Yes. Kati olw'okuba battakiri
bo ne beeteeka mu kifaananyi nti be bakatonda so nga ate tebakiri. Kyovudde olaba nti omuntu okuyiwa omusaayi gw'omuntu ali mu kifaananyi kya katonda layisi gy'ali. Omuntu okukeera ku makya n'aleeta emmotoka n'awamba omuntu n'amutwala n'amuteeka mu safe house n'amutulugunya n'amukuba n'amwasa eriiso n'amumenya okugulu, kikutwalira nti omuntu oyo tatya Katonda. Era abatukulembera tebali mu kifaananyi kya Katonda. Abo bantu balala. Kyovudde olaba nti mbadde ngezaako okugamba omulembe gwange nti naawe buli mulembe Katonda alonda abakulembeze baagwo. Buli mulembe Katonda alonda abakulembeze baagwo. Abakulembeze mu byenzikiriza ate n'alonda n'abakulembeze mu politics. Yes. Kakati kitegeeza ki? Nti tusobola okuddayo ng'ab'omulembe guno. 1. Ne tusaba Katonda atusonyiwe olw'abannabbi bali abakadde. Ekyokubiri, tubasonyiwe olw'ebyo bye batakoze bulungi. Kitugwanize okubeera kati kankulage muganda wange. Muzaddewo ne bw'aba ayina ekintu ky'ataakola nga kyalina okukuyamba mu maaso, osobola okumusiimako ekimu kye yakola. Okukukuza n'atakusuula mu ttooyi n'akuliisa, asobola okuba teyakusomesa. Yes. Essaawa eno weesomese. Kubanga yakuzaala n'akulisa mu kiseera ekyo okutuuka wasobola okwetegeerera. Yes. Kakati kyolaba ky'omiisinga mu bulamu, mu bulamu essaawa ya leero otegedde obulungi bwakyo ate okirinako obusobozi okikola. Yes. Ky'oba okola kye kiriwa, genda weesomese. Va mu kunenya baluwa bakadde bo beebaze bwebaza. Olwaleero Bayibuli bwe kugamba nti tokomanga ku oyo gwe nayiwako amafuta. Omanyi kyekitegeeza? Tomwogereranga amafuukuule. Tutegeraganye? Abo be bannabbi ba Katonda. Naye ng'ate balina bwe bakoze wabi. Njagala okukwata ebifaananyi bibiri oba message bbiri ze nkuwa. Tebakoze bulungi nga bw'osuubira. Naye ate Bayibuli emu ekulabula nti tomukomangako, tomukwatangako, kubanga oyo muweereza wa Katonda era Katonda yamuteeka mu kifo ekyo era yamuwa amafuta. Kati olw'okuba gwe oyagala omukisa, ky'okola kye kiruwa, kwe kumwebaza nti owaaye ssebo, bakadde baffe bonna ab'amadiini abakadde myaka 60 okudda waggulu, tubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ate olina okutambuza eriiso nti waliwo bannabbi abalala Katonda baakola ki? Baasitula. Buvunaanyizibwa bwabwe okulwogerera omulembe gwo, okuluŋŋamya omulembe guno. Kati bannabbi bonna abali mu myaka gyange, buvunaanyizibwa bwaffe okuwulira okuva eri Katonda ne tujja twogera Katonda ky'ayagala. Si bali. Yes. Kubanga nze ojja kwesiŋŋana nga ndi product y'abaluwa? Y'abali. Naawe kennyini. Kubanga be baatuzaala mu mubiri, baatuzaala. Yes. Ekyokubiri, be baatuzaala mu nzikiriza. Oba ne batutendeka okuba nti tumanyi Katonda. Kakati ekyo tukibeebalize. Yes. Tutegeraganye? Tukibeebalize lwa nsonga nti era be bannabbi be bamu abo abakadde ojja kwesiŋŋaana bali mu myaka gy'abali abaaki? Abayita ab'ebyobufuzi. Yes. Weewaawo be bakyakulembera eggwanga lino. Kati kankulage nga mwami Museveni ne banne bonna tebakka wansi wa myaka 60. Abo babyabufuzi. Kakati ojja kgenda ate okudda mu buweereza bwa Katonda era nga ne bano abaliwo gwe boogamba bakwogerere. Tutegeraganye? Bali mu myaka giruwa? Ng'egyabano bannabyabufuzi gye balimu. Yes. Tutegeraganye? Now,
mu mulembe gwabwe olutalo olwaliwo lwe baalina okulwana lwerwo nga balwanyisa Amini weewaawo n'obote to the extent nti mwami Museveni yakola ki yajja tutegereganye kitegeeza ki nti essaala ze baali basaba mu biro ebyo effuga bbiri live muki mu Uganda mu mulembe gwabwe now ne bano ab'ebyobufuzi abaagenda mu nsiko baali balwana kujja waani kujjawo Fugabbi tutegereganye kitegeeza omulimu gwabwe baagukola olwaleero obuvunaanyizibwa bwaffe ojja kwesiŋŋaana ddagala kubeera muki mu ddwaliro tutegereganye enguudo kukolebwa tetulina bayeekera tetulina bayeekera now bwe babanga Katonda ayogera naffe ng'atuluŋŋamya tulina kuddayo ku ekyo obuzibu bwe buli nti bannabbi abakadde bonna beerabira nti baweereza ba Katonda yes kakati n'ab'omulembe guno bwe mwerabira oba bwe twerabira nti tuli baweereza ba Katonda muweereza wa Katonda wa eri abantu be buli bw'osesetuka mu ekyo otandika okunoonya ebibyo otandika okuyimirira nti bampe emmotoka waliwo gwe nalaba awo baba ali kolola eyo n'agamba nti sebo pulezidenti nzikiriza ntume bayagamba kutuma ani nti nzikiriza mutume gy'oli kubanga emmotoka yange eyinza obutatuuka mu 2026 2026 ze kampeyini kwe kulonda kitegeeza nti aseeseetuse mu kuva mu kifaananyi ky'okuweereza Katonda ayagala kuweereza muntu atandise okweraba nti oli yayina omulabirira nze Katonda yayina okundabirira kuba ndi muweereza we yes kati bwekityo bwe kiri ekisooka kya byonna tuteeka okukkiriza nti eggwanga lino lyetaaga baweereza ba Katonda naye emirembe giri gyonna egiyise battibwa abaweereza ba Katonda battibwa era eggwanga lino lwaki lifugibwa bubi mu byobufuzi oba likulemberwa bubi mu byobufuzi kubanga abantu bonna abaatumibwa mu ggwanga lino baafa abaweereza abaatumibwa baafa okufeera ddala nti babaziika abalala baafa nti balina bye babaliisa nga biki gamba omuntu bw'akuwa ekibaasa obeera silenced osirika oba ofa omuntu bw'akuwa emmotoka aba amaze okutta yes kubanga tolina kyoyinza kumwogerako kibi olwakiri kye yakuwa yes kati tebalina njawulo na bishop oba archbishop Jonan Ruumu enjawulo zero kyovudde olaba ŋŋamba ab'omulembe gwaffe tubeeko akalungi ke tulengera ne mu mwami Museveni yennyini tubeeko akalungi ke tulengera naye omulembe gwaffe tegukoma ku birungi biri byokka tulina bye tudimandinga ebirala okuva eri Katonda kubanga omwaka oguwedde oba guli ndowooza 2023 oba 2024 Katonda mwene yaŋŋamba abantu bange e Uganda bakaaba kakati omuntu omulala yenna ayinza okulowooza nti bw'alaba bino nga bitambula alowooza nti abantu ba Katonda tebakaaba abantu bakaaba abantu basenguddwa ku mataka abantu babbibwako amataka abantu bizinesi zaabwe bazisaanyaawo ebintu ebyo byonna bw'ogenda okubiraba abantu bawambibwa mu ggwanga lino emisana n'ekiro abantu basibibwa obwereere kubanga kiki ekireeta nti basibibwa bwereere gwe buli bw'okwata omuntu n'otamukkiriza kuwozesebwa oba omusibidde bwereere yes kikitegeeza oba omusibidde bwereere bw'aba ayina omusango mutwale mu mbuga z'amateeka muleke gamuwozese gumusinge bamusibe akole ekibonerezo yes amateeka gakole kigalagira kyegayina okukolebwa kubanga era bwe tulaba essaawa zino teri abantu bangi n'abamu kuva
mu kampeni z'akalulu akagwa ka 2021 ng'abantu abo tebadanga mukulabika abamu bakyali mu makomera abamu bakavayo ninga n'okuvaayo bamaze mugamba bamaze mukozesa ndagaano yogera boti ne boti tujja tukolera kino n'ebirala bifaananako ng'ebyo kati ntuma message eno eri gavumenti ya mwami Museveni Yoweri. Message eno mwino gitwala nga nkulu wasobola okubaawo abantu ababajjajjatta oba omungereza kyeyandiise abakupraisinga ne babasitula waggulu abasuutasuuta nti muli battabbu naye njagala obbabuulira amazima amatuufu njagala obbabuulira amazima amatuufu omukono gwa Katonda gwabaggyibwako dda omukono gwa Katonda abantu abali mu gavumenti eno gwabaggyibwako dda yes ne gulagawa Katonda yabajjako omukono gwe era kati essaawa ya leero Katonda aleeta omulembe omupya ogugenda okukulemberwa omuntu gwe yeerondedde bwe kiba kisa kyabaggyibwako dda bwe gaba amagezi gabaggyibwako dda kyovudde olaba buli kye mukola mukaka kikake mukozesa lyanyi temukyali mu kisa ekyo nze nkibagambye ne bwe munaakola mutya omukono gwa Katonda gwabaggyibwako dda kantume message endala gino gy'emyaka gavumenti eya NRM lwesembayo kulembera eggwanga lino teridda nkyogeredde ku mukutu guno kyotegeeza nti ekiseera kyayo kiweddeko whether bakkiriza oba tebakkiriza omukono gwa Katonda gwabaggyibwako dda in other words rejection yeri ku bulamu bwabwe kati kyovudde olaba okugaanibwa kyovudde olaba nti buli kye bakola kyonna bo kye bandiise nti bagenda kikolera mu nzikiza Katonda abeexposinga buli kye bakola bwe buba bubbi Katonda abeexposinga bwe wabaawo okutulugunya abantu kuwamba abantu kunyigiriza abantu gundi yafudde gundi yakoze bate Katonda abeexposinga ndabyeko awo Ropes Joel Ssenyonyi owa NUP ne Secretary General waabwe Mwami Rubongoya nga babadde n'abamawulire balina ennyumba gye bagenze ne basalako nga kigambe kuba nti badde bali mu kutiikinga bululu naye bano babadde bayingira bate balinga bali mu kuggyako number plates zibadde ku mmotoka zireme kulabibwa ne bazitwala ti munoonya ki wano lwaki muyingira wano kati muli tukitegeddeko nti wano muli mu kutiikinga bululu koli n'agamba nti nze ennyumba yange ndiwadde mukolera mu kyenjagala kati ebyo byonna kwe exposinga kwoyogeddeko yes buli kikolwa kyonna Katonda agenda kibikkula buli kye mubaddenga mwekwekamu Katonda agenda kukibikkula ekisa kya Katonda kyabaggyibwako dda ekyokusatu omusaayi gwonna oguyiise mu ggwanga lino abantu abafudde wakati mu kwekalakaasa obeera otya omukulembeze n'olagira bashutingi kwegamba novayo ng'oli minisita n'otuula ku lutimbe lwa TV n'ogamba nti police has the authority the right to shoot ekyo kyokka abantu bonna abaafa mu biro ebyo omusaayi ogwo abaawa ebiragiro omusaayi ogwo gugenda kubeera ku famire zammwe n'abaana bammwe si ku ggwanga lyaffe bibavunaanyizibwako bo ng'abantu ne famire zaabwe yes era mugenda kulaba kawumpuli mu maka gammwe ne ku bulamu bwammwe kubanga omusaayi ogwo gukaabira mu maaso ga Katonda abantu bonna abaabula ng'olwaleero temunnaba kubazza olwaleero abantu be mwasiba ng'abamu baafa abamu baaziikibwa abamu omusaayi ogwo n'okukaaba okwo kugenda kubeera ku mitwe gyammwe n'abaana bammwe ne bwe muneerabisanga mukola zipate ekyo mugenda kisasulira
ye kawumpuli agenda okubeera mu maka gaabwe. Yes, ekyo kikulu nnyo era mugenda biraba. Musumba, waliwo nene mu byawandiikibwa mu ebiri gamba nti omukulembeze yenna aba alondeddwa Katonda. Yagaga nti owanga ekitiibwa oyo Katonda gw'alonze era gwafuseeko amafuta. Kituufu, naye ng'okulembera abantu baani? Ba Katonda. Weebale nnyo. Katonda yakulonze okulembera abantu be. N'amafuta g'oyogerako ga Katonda. In other words, gwakulembera toyina kw'olina. Gwakulembera tolina kw'olina. Yes. Amafuta katugayite maanyi. Amaanyi g'okozesa ga Katonda. In other words, yakuwadde office eyo, yakwempawalinze. Kati kitegeeza ki? Nti tutuuka mu kiseera nga ne b'okulembera abantu ba Katonda. Kitegeeza ki? Beera n'amagezi n'okutegeera nti obakulembera ku lwa Katonda gy'ayagala balage. Bw'atyo Katonda bw'ayogera mu Yoswa essuula 1, agamba Yoswa nti omuweereza wange Musa afudde. Golokoka otwaze mu maanyi omulimu ogwo. Nga bwe nasuubiza Musa, bwe ntyo bwe nkusuubiza era bwe ŋŋenda okubeera naawe. Kitegeeza ki? Ogenda kukulembera abantu ba Katonda mu bisuubizo Katonda bye yabasuubiza, si mu bisuubizo byo. Si mu bisuubizo byo nga gw'omuntu. Yes. Ogenda kukulembera abantu ba Katonda. In other words, akuleeta otuukirize ebisuubizo bye. Yes. Otwale abantu be mu bisuubizo byabwe bagende bookipayinge ettaka eryali e Kanani. Yes. N'entalo zonna ezalina okulwanibwa okulaba nti bagenda e Kanani, Katonda n'agamba beera w'amaanyi, be strong, be courageous. Kitegeeza nti amaanyi Katonda yagakusuubiza, be strong. Beera wambavu. Be courageous. Katonda yabikusuubiza, yabyogera gy'oli. Yes. Kati gwe wajja oyina ki? Tewali. Ne bwe gaba magezi Katonda yagenda okugakuwa. Ne bwe gaba maanyi Katonda yagenda okugakuwa. Naye okole ki? Okulembera abantu be. Abantu be bali mu kifaananyi kya Katonda. Bannabyabufuzi bonna bwe balemererwa okutegeera ekyo, bakyakozesa nnyo emmundu mu Afrika wano, ate bajja kumaliriza nnyo bubi. Bannabyabufuzi bonna. Why? Bagaanye okukkiriza Katonda abakulembere. Baagala be baba batukulembera. Awe wali enjawulo. Bagaanye Katonda atukulembere. Wabula bo be baagala batukulembere. N'abakoma Museveni ng'agamba nti mwe bannaddiini ebyobufuzi temukkirizibwa kubibeeramu mubiveemu. Musigale mu kusumba abantu bammwe, ebyobufuzi mubitulekere. Bwe baba balayira bakwata ku Bayibuli. Bagikwatira ddala gye bakwata. Bajagaza ki? Bajagaza ki? Tasobola kube kati nze kankubuulira amazima. Mwami Museveni tasobola kuwakanya Katonda. Talina na waayimirira kwegeraageranya Katonda. Katonda ye Katonda. Yes. Katonda ye Katonda. Era ebyo aba azannya byabufuzi. Omuntu atalina ntiisa yasobola okwogera ekyo. Omuntu atatya Katonda yasobola okwogera ekyo. Yes. Ekituufu kiri nti eggwanga oba amawanga galina kukulemberwa Katonda mu buli kintu kyonna. N'amaka weetaaga Katonda yabakulembera. Bulungi nnyo. Ne mu baana bo weetaaga Katonda. Buli kintu kyonna. Nze nkugambye tewaliwo kintu. Gavumenti eno ndowooza yasemba okukola obulungi. Giyinza n'okuba emyaka nga 25 emabega. Nga lwe yasemba okukolako obulungi.
kasita beefuula bakyewaggula bakyetwala mu maaso ga Katonda bayitirawo kati babadde boopaleetingira mu kisa ekitonotono ekibaddewo ovanga ku Katonda okuwa emyaka 40 emyaka 40 mu Bayibuli eba generation ndala naye eggwanga lino terituukiridde mu myaka 40 ameka mu myaka 40 wabula wabaddewo kukaaba kwokka kati wabaddewo ekisaasasa ekyopareetinga olw'okuba abasajja ba Katonda oba abaweereza ba Katonda babadde nga basaba tutegeraganye kati Katonda n'abikka ku bantu be mpola mpola n'abawa amaanyi oba ekisa bayite mu bulumi obwo mpola mpola bajje nga bayitamu naye ng'eno Katonda awulira okukaaba kw'abantu kati essaawa eno Katonda bw'atuuka n'agamba nti abantu bange bakaaba abanga agamba bannabbi be munsabe ekyo ekiriwo nkikooye kiveewo bino byenziramu okubuulira ekirala bulijjo abantu bakaaba mu ggwanga ya Uganda mbu ICC ejje oba kooti y'ensi yonna ejje kooti y'ensi yonna mugenda giraba e Uganda ng'eyina gwetwala kooti y'ensi yonna bannayuganda bagenda kugirabako e Uganda ekyo nze nkyogedde nga nabbi wa Katonda kooti y'ensi yonna mugenda giraba mu East Africa e Uganda ng'eyina beetwala kooti y'ensi yonna kati obuzibu abantu baffe omanyi gwe balinda ayogera ekyo mbu yakirabye oba Katonda yakimugambye balinda abasumba bali benda kugambyeko naye buli bw'obeera nga bakutadde akagaati mu kamwa Katonda asiizinga kyetwandiise mu Lungereza asiizinga okubuulira ebintu ebimu naye n'asigala ng'akuwa ekitiibwa n'akuleka awo yes Katonda lumu yagamba Samwiri n'amugamba onookomya ddi okkaabira Sawulo nga mmaze omurejectinga neerabidde kabaka alina omutima ng'ogwange ekyo kikola mu mirundi ebiri kikola mu baweereza ba Katonda kikola ne mu bannabyabufuzi nga Katonda omuntu yamuggyako dde omukono gwe naye ng'akyaliwo awada kyekino ekisolo endiga gye basalako omulago naye neesigala nga epapala ekyakyala kyekiriwo wano obulago bukutuseeko naye ekyasambagalirwana kyekino ekiriwo okulaba ng'esigalawo nga tekikyasoboka kyekino ekiriwo wano yes kyekiriwo mu byobufuzi ebyo kyekiriwo mu bakama baffe bewandiise ab'enzikiriza kubanga bakkiriza okulya akagaati k'omuntu obuntu omugaati gwe tulina okulya gwegwo ogw'obwa Katonda osigala oweereza Katonda osigala owulira okuva eri Katonda n'owa direction Katonda ayagala tulagewa yes ekiro bwe kirina okuba nkugambye nkiddamu mu ggwanga lino erya Uganda bwe baba babadde tebannaba kusayininga mpapula zikwata bakulembeze ba mu East Africa mugenda kiraba Uganda wano ezo empapula zisayiningiddwa mugenda kulaba bannabyabufuzi be bakimawa oba be bagenda oteekako waranti kooti y'ensi yonna egenda bakwata ekyo mugenda kiraba wano ekyokubiri mugenda kulaba bajenero ab'amagye mu East Africa nga babadde batulugunya abantu nga bwe beebaka tebajja zuukuka nga kyekibagana okuzuukuka Katonda agenda bajja mu fuse ekyo nkyogedde nakyo mugenda balaba babadde babba amataka babadde batulugunya abantu babadde beekulubeesa nga banyigiriza abantu mugenda balaba mu East Africa wano
nga Katonda abajja mu fuse bwe beebaka tebajja kusituka. Ekyo mugenda kiraba. Yes. Era mugenda tegeera nti lino eggwanga lya actually kaŋŋende mu maaso nga magamba eno generation eyazaalibwa okuva mu 80 bannabyabufuzi mwenna bwe muba mwalema okukitegeera Katonda abadde abawadde omukisa mwenyigire mu ekyo kyazimba. Omanyi kitaawo okubanga alina ennyumba gy'azimba mu kyalo nga ssente zazirina Yes. n'akuyita n'agamba Mugerwa jangu nzimba ennyumba mu kyalo. Osobola ofuna omukisa bw'oleetayo obusawo bwa seminti bumeka? Bubiri. Aba akuwadde omukisa oba omwagaanya ofune omukisa. Generation eyazaalibwa okuva mu 80 generation ya Katonda. Generation eyazaalibwa okuva mu gy'ekinaana. Generation ya Katonda. Olutalo lwa M7 we lwatandikira. Yes. Ya Katonda. Ya Katonda. Kitegeeza ki? Katonda yali amutumye ne bannaddiini bonna bamuzimbire omulembe ogumutya. Ogutya Katonda, oguweereza Katonda. Bo bwe baatuuka we batuuse ne balaba nti batuuse ne basavuwala emitima. Kyovudde olaba nti Katonda azzeeyo olw'okuba yalina ekigendererwa kye azzeeyo okukima ku mulembe gwe. Tasobola gukkiriza kufa. Yes. Kakati bano olw'okuba tebatuukiriza ekyo basazeewo kunyuunyuuta, basazeewo kusiba, basazeewo kutulugunya. Obeera otya ng'oli mu myaka 7 ng'olwanagana n'omwana ow'emyaka 43 mu byobufuzi? Tolaba nga kiswaza? Oli mu myaka 7 plus. Myaka 7 obulamu bwo bwonna obadde mu byabufuzi. Olwanagana n'omwana wa myaka 4 gwe weezaalidde. Oba otya Katonda? Wandibadde omuntu nti ne bwe wandibadde weeyagaliza oteekateeka baana bo bavuganye ono. Yes. Teweetaaga kukozesa mmundu. Wandibadde oteekateeka abaana bo b'ozadde ab'omulembe guno oyo gw'ovuganya gwalimu ne baba nga bavuganya naye. Bo nga be beevuganya. Bwongo. Si mmundu. Si kutiisatiisa. Si kuwamba. Si kutta. Yes. Eggwanga ne libeera mu mirembe. Abeevuganya ne beevuganya. Yes. Lwaki okozesa amaanyi? Lwaki okuba bannamawulire? Amagye gajja ddi okutandika okutulugunya abantu? Amagye. Abantu Katonda be yakuwa okukulembera. Nga bw'ogamba nti Katonda yabaleeta, right? Yes. Abakulembeze bava eri Katonda. Kugamba yakuwa bakulembera bw'otyo nti bwe beekalakaasa batte bakuba amasasi minisita wawe ekiragiro baffe. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti waliwo yagamba nti we have the magye temujja kutwepankirako. Oyo yali minisita naye tutegeraganya. Yes. Katonda y'omu yagamba nti abantu be yakuwa okukulembera toteekayo ddagala mu malwaliro bwotyo bw'olina bakulembera. Tobatonderawo mirimu. Byabaffe muleke mbabulire buvunaanyizibwa bwa gavumenti abantu okulya emmere ne bakkuta. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti? Yes. Abantu kakasa nti balidde ekyemisana ne bakikkuta, balidde ekyeggulo ne bakikkuta, n'enkya bwe batyo. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Bw'eba teyagala buvunaanyizibwa obwo bave mu buyinza. Kubanga Yesu akitulaga. Yesu yakuŋŋaanya abantu bayitirivu ababuulira enjiri. Obudde bwe bwatuuka okuziba abayigiriza be ne bamugamba
abantu bano tubate baddeyo lwa nsonga tetulina kyakubawa. Yesu n'abagamba bwe banaagwa ku makubo n'anoonyanoonya ebyaliwo, waaliwo emigaati n'ebyennyanja, n'asaba kitaawe n'abiwa omukisa, ne bagabula ki? Kye bayita okuzimbulukusa. Kuzimbulukusa kubisaamu oba kuzimbulukusa kyonna kyekimu. N'abagabula ne bakola ki? Ne balya ne bakkuta. Yatwala obuvunaanyizibwa bwe kubanga ye yali in charge. Libeere essomo kye nkugambye nti bannabyabufuzi buli bagaana okwembulesinga Bayibuli, Katonda ayogera ki? Bamaliriza buli buvunaanyizibwa babweggyeko. Buvunaanyizibwa bwammwe nga bannabyabufuzi buli bw'okuŋŋaanya obugagga bwa gavumenti oba bw'eggwanga, oyagala okuŋŋaanya bukuŋŋaanya ate buli obuvunaanyizibwa obusuule. Katonda abanga gamba kuŋŋaanya revenue eno, tutegeraganye, otuukirize kino. Eyo Bayibuli. Uganda leero eruwa? Yalagawa? Nalabako ekifaananyi ekimu nga kiraga waliwo omuwandiisi omu n'alaga nti Tanzania balina bagiyita Gezi Railway eri omulembe guno, n'alaga nga ne Kenya beera kyekimu namwe nga amalala awo. Uganda ne balaga eyaffe ey'okumulembe gw'Obote iri emirembe egyayita nga gye baddaabiriza. Kati gwe kakuwa kabonero ki? Naye nga kigamba okuba nti waliwo ensimbi ezayisibwa okuba nga zikola omulimu ogwo. Abatukulembera si batuufu. Ke kabonero akatini akalaga ekinene. Omuntu waliira transport oba Uganda Railway namba oli n'agirya neggwawo. Gwe weerabidde nti mu Bayibuli Yesu yalina okukozesa amaato okuva ku luuyi luno ogenda ku luuyi luli. Ako kabonero akakulaga nti transport alina okubaawo. Bwe mulya mwali mujja mu bukulembeze oba mu buyinza, waliwo baasi za Uganda oba simanyi baali baziyitani, zaaliwo, zaalagawa. Uganda leero yaliwo, yalagawa. Ennyonyi za Uganda, mpulira mbu yalekawo ennyonyi 28, zaalagawa. Tuzizizaawo tulina okatuma oba tulina 2 oba 3. Baabirya. Naye abaabirya bajja bisesema n'abaana baabwe. Buli kantu konna ke mubbye Katonda ajja kabikkula mujja kazza wano. Buli kye mubbye mujja kizza wano, kigenda kudda. Ate ebyo si bigambo naye mbyogera mu linnya erya Yesu. Si bigambo bugambo. Mugenda bizza wano buli kye mubbye. Ne bwe muba mukitutte mu ggwanga ki nga gye mukitutte lijja kuliwa. Eggwanga eryo lijja kuliwa. In otherwise bijja kudda wano. Yes. Kubanga obwo obugagga Katonda yabutondera bantu be ab'omu Uganda babusanyukiremu. Ab'omu Uganda era nga be bannayuganda. Lino eggwanga lya bannayuganda, lino eggwanga si ly'abagwira. Lino eggwanga lya bannayuganda, lino eggwanga si ly'abagwira. Wayinza butya obutabeerawo Katonda nga tulaba nti mu nnyumba ennene kumpi bonna basinga abaliyo balokole bakkiriza mu Yesu Kristo. Maama, abaana bonna ne kyaki bagirina. Omwana omuwala omalina kyaki. Pozi taata tetumanyi nnyo waagwa naye alaga nti Katonda amukkiririzaamu. Kyekyo okubaga nti Katonda yabavaako dda nga ate tulaba nti bamukkiriza. Nakyo nsobola okiyita politics at play. Politics at play. Lwa nsonga nti Yuda Iskarioti eyalyamu Yesu olukwe yatulanga naye bwe tutudde bwe tuti. Ne banyumya. N'amukolezako ne mu kibya. Ne balya. Kakati tosobola kugamba nti first family balokole. Era babuulira enjiri ereeta abantu okudda
mu bwakatonda oba mu bwakabaka bwa Katonda omusaayi ogwo oguyiika ku street bagulaba tebagulaba? Bagulaba. Kiki ekibaawo? Lwaki ebikolwa ebyo tebikoma nga mmwe muli in charge? One, mugamba muli balokole kituufu, in other words muliko omwoyo wa Katonda. Two, obuyinza okukomya ebyo mubulina, buli mu nnyumba yammwe. Lwaki tebikoma? Lwaki bwe wabaawo okwekalakaasa, lwaki masasi ge gavaayo? Lwaki waliwo kiwamba abantu mu ggwanga? Lwaki waliwo abantu abasibiddwa abatawozesebwa abakuumiddwa mu makomera? Lwaki kiri bwe kityo? Oyo politics at play. Bulimba. Kugezaako kukwata abo be bamanyi nti balina obuyinza ne babateekamu abaabwe kubawuddiisa. Toyinza kuddira muntu okuva 2021 emabega wali nabagamba Katonda agambye gavumenti ya Mwami Museveni, nkiddamu wano. Katonda yagamba gavumenti ya Mwami Museveni buli muntu yenna eyawambibwa n'asibibwa omuntu abo mubate. Abantu abo mubate bagende mu maka gaabwe babeere n'abantu baabwe. Ekyokubiri kibagwanidde nga gavumenti okwetondera abantu abo n'okwetondera generation yaffe. Muta abantu bagende mu maka gaabwe, mubagjeeko ebisanga ebitaliiyo. Muta abantu babeere free. Muve ku bantu ba Katonda, muve mu kutulugunya abantu, muve mu kusiba abantu. Eyo message njibawadde. Tugenda mu 2026 Kawempe tumulaba era ebifaananyi birabiseeko nga oba oli awaliwo obululu obugenda mu maaso n'okuba nga ate butandise okubbibwa imbu okusiza ku birabika engeri gye bitambulamu nawala engeri gye bitambulamu ate ngera tulindidde n'okulaba bute bwe binaatambula okutuusa akalunga kawedde. Tulekera ne 2026 okulonda nga bwe kugenda kujja okubeerawo bwe tusuubira Mukama bw'anaabakkiriza. Ebizze bibeerawo tuzze tubiraba kuva mu kampeyini nga bwe byali. Tiyagas ona wali okuba bano ne bano bino bano bafudde bano bakoze batya. Tubirabe mu kampeyini ze Kawempe mu kaluke Kawempe. Bitwa kifaananyi ki? Era abasumba bannaddiini mweteeseteese mutya okulaba ng'ebintu bino mulungamya bannabyabufuzi abo okubeera nga tebibeerawo kubanga bye bakyaliwo wadde nga bonyonyole nti bali mu mulembe ogutali gwabwe naye tulaba nga bakyaliwo. Tukozera okuyita mu mbeera eno ya 2026. Ekisooka kya byonna abakulu abali mu gavumenti ya Uganda neeno message kanjibawa. Emabega wali wonna mubadde mufuna okuvuganyizibwa nga mutegeka akalulu akayitibwa akalulu. Naye kambagambe kino ku mulundi guno nako mukeetegereze kagenda kuba kabonero kalala. Ku mulundi guno mugenda kulaba ekitabanga 1 Katonda mwene agenda kwekulemberera omulembe guno nga gutwala mu kalulu. Ye kennyini. Mugenda kufuna challenge ensi 5 gye mutalabangako mu ggwanga lino erya Uganda ng'eyita mu kalulu. Amaanyi gonna ge mugenda okukozesa mwe muddemu ebyo. Mwe mupulaninga kuleeta tiyagasi, mupulaninga kugula simanyi byakulwanyisa, mupulaninga simanyi kuleeta abaani babayambye. Byonna Katonda agenda kubawangulirayo. Katonda agenda basitulira ejje ly'omu bagita generation mugenda kulaba tagali. Ekyo kibalabudde. Efaanako generation Z eye Kenya. Nkugambye ate n'eyo biwero. Omanyi buli Katonda bw'akulemberamu tebakulimba. Aleeta okunafuya eri omulabewo. Abaleetera n'okulwanagana bokka na bokka. Abalabe ne balonagana bokka na bokka. Ne battiŋŋana n'okutiŋŋana. Ekyo ogenda kiraba mu nkambi eyo. Ekyo nkibalabudde nakyo. Ne bwe mwaluuzinga control egi mwava Katonda ne mutandika okwerabanga ab'amaanyi ne mutandika okwerabanga mmwe nti gwe mwagala gwe muteekawo kwegamba
temukyakkiriza Katonda tulondera bakulembeze. Mm. Tekikyasoboka. Lino eggwanga lya Katonda, eno generation ya Katonda. Nzirayo wali emabega. Temulabanga nsiitaano mu kalulu kano akajjaako. Mugenda laba ensiitaano kafungula nkete. Katonda yennyini agenda kuba ekigo gavumenti eno. Agenda bawangula. Katonda yennyini agenda okwerondera abakulembeze. Ekirala, nja kusaba abavubuka bonna abatuuse okwesimbawo mu byobufuzi ng'oli professional, ng'okkiririza mu Katonda, ng'oli redde okuweereza abantu ba Katonda. Omuvubuka yenna ng'oli professional. Yes. Ku mulembe gwa Yesu mu kuweereza abantu yakozesa abantu bano ba mirundi ebiri. Yakozesa abawooza b'omusolo. Yes. Awo yali professional. N'akozesa n'abavubi ba business. Katonda bw'aba ayagala okuweereza abantu be akozesa abantu abo babiri. Akozesa ba professionals n'akozesa na ba business. Buli muntu yenna ng'oli mu business, oli mu aba business nkuleetera baki yagenda n'akimaka abaali ku nnyanja abaali bavuba ebyennyanja n'abagamba mujje nja bayigiriza. Tutegeraganye. Yes. Yesu n'abayigiriza. Kyekiri kye nakugambye, mmwe abakulembera abantu ba Katonda ani yabayigiriza? Ye bannaffe mwe bye mwayiga ebyo. Bano baali ba disciples. Katonda Yesu n'abayigiriza kuba yabagamba mujje mbayigirize. Nabo ne bajja era ne bayiga. Mmwe mwayiga ki? Onfunye bulungi? Nkufuna bulungi. Kitegeeza ki? Nti bano bayiga bubi. Sinakindi tebaayiga. Kyovudde olaba waliwo ensiitaano ebbanga lyonna. Tosobola kukulembera muntu myaka 4 ne musigala n'obeera ne bwe bubeera bufumbo. After 40 years mukyakayana, mukyalwanagana, okyasiba engugu onobe. Nalabyeko akagundi akavidiyo ku mutimbagano awo. Omukyala ndoza ali mu myaka nga kumpi ayolekera 7. Omusajja alinga mu 8 plus. Ndoza kumpi ndoza omusajja alinga mu 8, omukyala ndoza nga mu 6 awo bwe watyo. Naye nga omusajja kuta omuggo akala kata omukazi. Gati numukulanye mulwana mulwana. Abantu abali nga bebwogera. Lwaki mulwana mukuze? Nenga kiboka evuga. Wabaawo obuzibu awo. Tosobola kukulembera abantu myaka 4 ng'oyina kyokoze ekigasa generation eno n'otugamba nti tukyakuwakanya. Olwaleero obadde oleeta buleesi baana bo ng'obaagaliza bulungi nga twevuganya. Yes. Nga beevuganya mu ndowooza. Abantu bamanyi nga gwoleri mu luwummula olengera birengere. Oli eri mu bibyo ye mukulembeze omulungi. Ng'owabula buwabuzi nti bane mutabani wange walikoze bodde bodde naye nga tolina woolabikira. Yes. Naye gwe tunuulira okwewera okwerere. Why? Lwaki weewera? Okulidde mu mbeera nnungi, oyina erinnya, ssente weeziri ozirina, naye nga weewerera abantu ate b'oyagala okukulembera. Toba mukulembeze mulungi. Yes. Toba mukulembeze mulungi. Era mbabuulira kino, ne bwe munaakola ki after Mwami Museveni teri yagenda kuddamu kukwata ggwanga lino dikulembera ku bwa pulezidenti nga yali abaddeko mu mmundu oba ekyambalo. Tewali agenda kuddamu kukwata ggwanga lino. Temwerimba. Nga yali abaddeko ne Mwami Museveni. Nga yali abaddeko mu kyambalo. Taliyo. Taliyo. Yesu yalonda dde omukulembeze agenda okuddako takwatanga na ku mmundu. Yes. Katonda yalonda dde omukulembeze agenda okuddako okukulembera eggwanga lino after Mwami Museveni takwatanga na ku mmundu. Era mujja mulaba ekkololo awo ng'alayira. Ekyo nakyo nkibagambye. Banyize mpulira byogerwawo nti omuntu osobola kukwata ku ggwanga lino nga tomanyi nga toliwo mu nnamagye. Mpulira ababyogera awo. Ebyo balimba balimu ebyo bye babasomesa
ebikuraminge. Yes. Katonda mwennyini eno generation ye okuva mu kinaana eyazaalibwa okuva mu kinaana eno generation yagirondera dde omukulembeze takwatanga nakwadde ne ku mmundu ekkolo lwawe ajja kulayira n'abamweto. Actually kino nakyo kansindike kulabula buli muntu yenna eyeetoolodde omukulembeze oyo sigenda mwogera buli muntu yenna oba watumibwa oba bakola ng'oyagala omukola akakyamu konna ojja kufa ne famire yo yonna ate okufa bakuziike. Sikategedde bulungi. Omukulembeze oyo Katonda gwe yalonda waali mu ggwanga lino takwatangako ku mmundu waali mu ggwanga lino yazaalibwa okuva mu kinaana paka kati ajja kulayira ekkolo lyawo naye buli muntu yenna amwetoolodde nga watumibwa oba oli mbega oba oli nga watumibwa okukosa obulamu bwe ojja kufa n'eyakutuma ajja kufa ne famire zammwe zonna. Oyo mukulembeze ajja kuba mulamu mu linnya lya Yesu ajja kubeerawo ate ajja kukulembera eggwanga lino. Musumba tujye tumalirize. Njagala okuzaamu amaanyi generation yonna eyazaalibwa okuva mu kinaana okutuusa olwaleero. Katonda awulidde okukaaba kwammwe. Katonda awulidde okukaaba kwammwe. Mbasaba mwongere okusaba Katonda, mwongere okumusinza, mwongere okutegeera nti Katonda yatuvunaanyizibwako. Yes. Si muntu yenna. Katonda yatuvunaanyizibwako si muntu yenna. Generation yaffe Katonda agimanyi. Njagala okwongera okubasaba abakulembeze ab'amadiini oba ab'enzikiriza bonna abakadde mubawe ekitiibwa. Mbadde nteesa basobola okwogera ebitatusanyusa. Mbadde nteesa mubibuusa amaaso. Basobola okwogera ebitatusanyusa. Yes. Naye bibuusibwa amaaso. Tubibuusa amaaso lwaki? Bayibuli etugamba nti abantu abo baliko amafuta ga Katonda. Now olw'okuba baliko amafuta ga Katonda bwe tubavoola ne tubayisa obubi amafuta ga Katonda gali gafuuka ekikoligo gye tuli. Kitegeeza ki? Gatulwanyisa. Yes. Kiki kye tusobola okukivuunuka kwe kubaleka n'ekyo kye boogedde tubeetaagako mukisa. Nti wadde maamawo ne taatawo tebaakuweerera naye babasigala balina omukisa gwo. Yes. Bw'obayisa obulungi bw'oyogera obulungi gye bali nze ndowooza tubaggyeko mukisa. Kye twagala tukimanyi. Ne Katonda ekisinga kya byonna Katonda awulidde okukaaba kwaffe. Now tusabe Katonda anunule eggwanga lyaffe okuva mu mikono gy'abo ababadde batutulugunya nga batuyisa bubi. Naye mbakubiriza mwenyigire nnyo mu mwaka guno mu by'obufuzi by'eggwanga lino. Muganye Katonda atulondere kubanga omukulembeze yamulonda dda amuteeke mu ntebe. Omwami oyo abuze ekintu eki nsabye Katonda amuluŋŋamye amutwale eri nnabbi w'omulembe gwe. Oba Katonda atume nnabbi oyo, Katonda atume nnabbi oyo agende akole ku mwami oyo ekirina okukolebwa. Amiina. Kale tweyanzeege ndowooza byebyo tubyogedde. Tubyogedde. Njogedde bye ndowooza nti Katonda byampadde okwogera. Era nsabye Katonda atukuume. Atukuume. Amiina. Naye era Katonda alwane azikiriza mmwe mwenna abali mu zi drone abagenda bawamba abantu ba Katonda. Katonda abavunaane. Katonda abavunaane ne famire zammwe zonna. Obuyinike n'okukaaba bye muteeka ku bantu Katonda abiganye bijje mu mayumba gammwe mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Kale tweyanzeege mbadde ne Musumba Mugerwa Geoffrey. Abo twemboozi bwetambula olwaleero
Tukwagaliza akaseera akalungi. Amina. Tulabagane.